Justin Katantazi ye mukyala gwe najja ne mbagamba eyali mu lukwe olw'okutta omukulu Lawrence Kakooza. Justin Katantazi munoonyerezaako era njagala mbawo amawulire. Justin Katantazi mukyala gwe eyali mu lukwe lw'okutta Lawrence Kakooza, njagala otule ku video kubanga mugenda kutya ensi. Justin Katantazi omukyala omunyamulenge, njagala otule ku video. Justin Katantazi ensi etegeere nga sinnagenda ku mawulire malala. Justin Katantazi nkulamusizzaako maama wonna wooli awo mu UK, nekwebaza obuvumu bw'oyolesezza nga wakamala okutta bbaawo, naye njagala kubuulira bino by'oli mu kupanga. Justin Katantazi eyatta bbaawe Lawrence Kakooza. Bannayuganda muyinza okwebuuza miransanafu Justin ono Katantazi lwaki mulemeddeko nnyo era lwaki amawulire ngafuna. Twagala okwobwa obwenkanya wano mu ggwanga Uganda. Bano abakyala bwe bati abanyamulenge abaweebwa ddiiru okutta abaana bannambi okubamalawo, tugenda kufaafaagana nabo. Ntandise ntya? Mukyala Justin Katantazi lwaki erinnya ye Katantazi? Omukyala ono yaddayo mu UK nga bwe nabagamba, era bwe yatuuka mu UK okulaba nga ebyobugagga eby'omugenzi Lawrence Kakooza abyeddiza. Wabula omukyala ono aba ali mu UK n'awulira amawulire ge baamutuusizzaako nti omuzimu ogw'omugenzi Kakooza Lawrence gwakomyewo ne gukuba omu ku baffamire. Bo bwe baali nga baakamala okutta Lawrence Kakooza baakola emikolo egy'enjawulo, era nga Maama Fina y'omu ku abo be baawa ensimbi ne bagenda ne bakola emikolo. Era omulambo gw'omugenzi Kakooza waliwo ekifo mwe baaguyisa mu bitundu eby'e Nakasongola ne bagukolako emikolo okulaba nga beebuzaabuza. Ne bajjajjaffe abaatusooka ne Lubaale embeera nabo tebaatudde. Omuzimu ogwakubye omu ku baffamire eya Kakooza bye bino ebigambo bye gwayogedde. Era njala Justin Katantazi obeere ku vidiyo. Watta Lawrence Kakooza olw'ebigendererwa byo n'omumalawo. Omusajja yakuteekamu embaga matiribona, igwe n'osasula amawulire gakole buli kimu. Justin Katantazi poliisi yajja ne mulimbalimba nti bali mu investigations. Wenjogerera Justin Katantazi omuzimu gwazze ne gukuba abooluganda ne gwogera nti bantuga, ne gwogera nti bansitira mu kifo bwekiti ne bwekiti. Era Justin Katantazi bwe wategedde nti abaffamire bategedde oli mu lukwe lw'okutta Lawrence Kakooza, n'oweereza abasajja bo abakola missoni ab'enjawulo okutiisatiisa omu ku bajjajja b'omugenzi. Omuzeeyi ne mumugulira kilo za sukaali n'ebintu ebirala nga mwefuula ababuyabuya. Justin Katantazi kankwabye kubanga njagala okukutegeeza Justin Katantazi. Nyabo Justin Katantazi watta Lawrence Kakooza nolooza buli kimu kiwedde. Ebyobugagga bye wano n'ofuna abanyamulenge banno ne mudda mu kweyagala. Era ne mugenda ne mukola zipate ne munywa omwenge ne weeyagala mukadde wange. Kati ensi kekutegeere kubanga obutambi mbuyina na buli kimu ky'oliko. Justin Katantazi ogenda kutya ensi. Ntandise ntya? Mwana muwala ono Justin Katantazi najja ne mubalaga bwe yagenda n'akola omukolo ogwo nga basanyuka olw'okufa kwa Kakooza n'emikwano gye egy'enjawulo. Bangi ne mulowooza nti ndi mu kusaaga,
omukyalo ono ne bazina amazina gaabwe nga mission ewedde. Mukwano gwange ogenda kwewuunya ensi, ogenda kutya ensi. Omukyalo oyo mumulaba mu kwekaza okwo, kati kambawe amawulire amalala mugenda kwewuunya. Era abazadde mutuule ku vidiyo, bawala bammwe mubawoninge kubanga ne batabani bammwe, kubanga we tulaga si wangu. Justin Katantazi bwe yategedde nti mu miransanafu nkwataganye ne bannamateeka n'abafamire mu ggwanga erya United Kingdom okulaba nga tumuggulako emisango, era bwe yakirabye ng'obubaka bwenjogedde butambudde vayiro ku nzita ya bbaawe, omukyalo ono olw'okuba nti tagiisa busera oba tebumwokya, n'agenda n'akwatagana n'omukyala gwe bamuyita Patience Atwaire, akola ne BBC News Kampala. Priscilla Byarwanga ye yamukonektinzeko omu ku banyampi abakolera BBC, ne muvaayo ne mwagala okubuzaabuza. Priscilla Byarwanga yabawadde mu meeting n'agamba tukyuse erinnya lya bbaawo. Lawrence Kakooza yagendera mu mannya aga Robert Kaweesa bwe yali agenda e UK, era mu UK amanya Lawrence Kakooza ge yakozesa ku bipapula kuliko Robert Kaweesa kubanga teyasoma. Naye mwagenze ne mufuna UBC, njala mutune bulungi UBC, amawulire ga UBC, omukyala gwe bayita Patience Atwaire, nga mwagala okubuzaabuza ekifaananyi n'enfa ya Kakooza. Mukyala gwe bwe watuuse ku BBC n'osaba kuwandikira story kubanga wakitegedde mu bwongo bwo nti omusango gwe wakola ono omwami abadde UK citizen, era ng'olina okulongoosa ekifaananyi kubanga tuli mu mbeera egenda okujjayo, kubanga oli ne banyampions n'abo bonna. Wuliriza emboozi, wuliriza omukyalo ono okumanya tagiisa busera bumwokya bw'anaaba. Omukyalo ono njagala owulirize bwe yagenze ku BBC, era ne emboozi eno nesasulwa okubuzaabuza. Bawandiise bwe bati: Mr. Kaweesi jumped into help when his son got into trouble in the River Nile. Bawandiise River Nile. A newlywed father is missing in Uganda. Bawandiise nti taata eyakawasa abuze mu Uganda, abuze after trying to save his son who got into difficulty in the River Nile. Ng'alemereddwa okulaba mutabani we eyali mu mugga ogwa River Nile. Robert Kaweesa, wanamanya batadde Robert Kaweesa gali ge yakozesa ku bipapula. 48 from Bringman was with his wife Justin Katantazi. Oli amanya Justin Katantazi awo sazaawo Justin Katantazi, erinnya Katantazi nzija. And therefore children, kubana abaana abo bwe mbagamba, Kakooza amwinamu omwana omu, abalaba abanyamulenge n'oyo omu bagenda DNA zigenda kulaga birala. Wuliriza, Justin Katantazi and therefore children and staying in a lodge on the banks of the river in Pakwach. His 12-year-old son went swimming in the river. Omwana we omyaka 12 yagenda naawuga mu mazzi n'afuna obuzibu. Taata we n'abuuka n'agwa mu mazzi okumutaasa. The boy was rescued by standards, but Mr. Kaweesa was missing. Mu police, nebaga police said, omulenzi oyo waliwo abaali bayimiridde ku lukalu ne bamutaasa. Bali mu kukyusa statement, si kye baayogera mu kusooka. Wano bakisasudde omuwala gweta Patience Atwaire owa BBC okusaanyawo kino. Mrs. Katantazi confirmed to the BBC husband a UK citizen, awo kasharing a UK citizen. Kubona abadde UK citizen kati essaawa zino awulira obuzito.
ali mu kusasula mawulire bakole story ku nfa naye nga tulina proof ne evidence gye tugenda okwogera mu lunyanyimbe ensi egitegere togenda kubeera katantazi. Wallahi billahi okudda ku bbeere lya mmange Getuda Namwebe togenda kudda mu UK otambule. Wulira, Mrs. Katantazi confirmed to the BBC husband, a UK citizen of Ugandan origin who works as a refrigeration contractor. Omusajja ono abadde alina ssente ng'alinga yinginia contractor w'amaanyi. Era agambye she also confirmed they had married in Uganda in early August. Ne bannaye mukyala Katantazi. Era amawulire ge gano ne baleeta ekifaananyi okiraba. BBC kambasikire muyinza okuloza byakusaaga. Mwe aba BBC simanyi gwe mukolera abe Uganda patience yiyo nga bamuwadde ssente abuzebuze enfa ya muganda wange Kakooza. Katantazi Justin sharing a message mbawe amawulire. Mukwano gwange abafute befiira. Era bajjajjaffe bakigera ne bagamba omufute yefiira. Omuzimu gwa Kakooza gwakomyewo. Omuzimu gwa Kakooza gwakomyewo. Katantazi Justin oli munyamulenge ne boogera n'osamira ne boogera n'omulambo ne mukukola buli kimu ne mugaana abafamire okugunaaza ne mukola buli kyabugaaga. Wallahi wano mu Buganda bajjajjaffe nabo tebatudde. Justin Katantazi omukyalo omunyamulenge njagala okugamba ebigambo bino. Omuzimu gwa bbaawo gwakubye omu ku baganda be ne gujja ne gwogera ebigambo bino. Ate ffe wano mu Buganda tetwefiira. Gwoyinza okulowooza bw'amala okutta Lawrence Kakooza nolowooza buli kimu kiwedde. Ani akulimba kankuweme mukazi gwe oli mu kubuzaabuza, oli mu kukyusa bya bugagga bya Kakooza. Kyova olaba wasasudde obuwulire buno okulaba mbalage nti Kakooza enfa gye yafaamu. Naye njagala bannayuganda mwenna abali eyo, omuzimu gwa Kakooza gwazze ne gukuba wa famire ne gwogera buli kimu ekiriwo ne gugamba wuliriza bulungi kubanga wano wetugenda okutegeerera. Omuzimu ne gujja. Omuzimu bwe gwatuuse babadde abafamire kubanga abafamire bulijjo beebuuza. Taata yabagamba taata waliwo taata omuto nabagamba mumuleke. Bwe tuwulira information eva ku social media n'amawulire ge tufuna kirabika omwana waffe yattibwa. Taata ng'omusajja mukulu ne yeetambulirako ne muzeeyi ne bamugamba kola kino. Poliisi ya Uganda baagiwa ssente nedda mu kwebuzaabuza. Kakooza omulambo gwe poliisi mwaliwo nga mukuuma ne mutagulaga bafamire. Abafamire ne bajja ne bawugulawo omusango ku poliisi emu mu bitundu gye yafiira ne basaba omulambo gugibweyo mu ntaana gukeberwe. Poliisi ne mwebuzaabuza ne bagamba beemulugunya ku neeyisa omukyala gye yeeyisaamu mu kufa. Kati omulambo ne mulowooza buli kimu kiwedde ne mulya ssente zammwe. Omunyamulenge ye n'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru. Omuzimu gwagambye eki? Kakooza weebale butasirika. Kakooza weebale butasirika. Kakooza tukulwanidde nze nali sikumanyi. Kakooza amasanyu ge walaga ku mbaga yo n'engeri gy'obadde oyambamu abataka y'ensonga lwaki nsookuwa eddakiika zino ne nkukolako investigation drone nenzigamba njagala amawulire, njagala ensonga omusajja oyo alina okufuna obwenkanya kubanga wazimba ne Kereziya. Kati vidiyo etandise. Omuzimu gwazze. Omuzimu bwe gwazze ne gukuba owooluganda lwa Kakooza ne gugamba Justin Katantazi yanzita. Ne gugamba Justin Katantazi yaleeta abasajja ne bantuga. Era ne gugamba gye mwanziika waliwo ebintu bye banziika nabyo mu kesi. Wuliriza Katantazi. Mwakwata omubiri gw'omugenzi nga maze omutuga ne mumutwala ne mumukolako emikolo. Era
Kakooza mu ntaana mwali, mu sanduuko mwali, waliwo ebitundu by'atalina. Mwabiteeka wa? Kyakubiri, wajja n'olimba ensi nti abaana be wasimbawo ba Kakooza, kubanga ali musajja wa kisa. N'agamba tukuze abaana be yakusanga nabo. Abo abaana abana wabazaala mu bwenzi, Kakooza yakusanga nabo. Bano abakyala abanyamulenge be mulaba, missioni ze babadde kutta bagagga mu UK, kati anoonya mugagga mulala amumalewo. Era omukyala oyo kumanya muyaaye mufere eyeetaaga okukyawa. Omusajja ne mumusalako obusajja bwe, Kakooza ne mumusalako obusajja bwe. Okumanya omukyala oyo mubi yeetaaga okukyawa n'amalalo g'abajjajjaabe gye baagaziika e Rwanda tugende tugasaanyeewo. Kakooza Lawrence wallahi yakukolera embaga matiribona. Mukyala gwe n'otuuka ekiseera ne mukwata Kakooza ne mumunyola ensingo. Ya Rabbi, Mukama tusaasire, Mukama tusaasire. Omuzimu gwayogedde bye gwayogedde, naye njagala kubategeeza poliisi muli mu kubuzaabuza. Babagamba bajjeyo omulambo baddemu bakole postmortem report, mwagaana. Abafamire ne baziika omwana waabwe nga tebamulabyeko, yadde omuyisaako akagogo. Olw'okuba poliisi omukyalo ono yabawa ekyoja mu miro, era we twogera keesi eyaggulwawo mutandise ogigira. Omukyalo ono ajooga yaweereza bukiro bwa sukali n'akatooke mu baweereze jajja. Ali mu UK, ali mu kutrayinga kukyusa bintu bya Kakooza. Era Justin Katantazi, njagala kutegeeza munyamulenge gwe wonna wooli, tetugenda kunyigira ku liiso. Ngenda kusindika ekibinja ky'abalwanyi abagenda weeyukka okulabisa bekalakaase, kubanga tukooye okutta abaana baffe. Omukyalo ono mulambo n'ogukola bino wammanga. Baawo abantu banoonya embaga, abantu banoonya obufumbo, ne mutuuka n'okufera ne mumubba ssente mu mbaga. N'otakoma okwo omukyala gwe Kakooza ku lunaku lwe mumaliriza embaga n'ogenda ne mwegadanga n'abasajja abalala. Can you imagine? Mukyala gwe nja kugamba ebigambo bino nga sinnagenda ku vidiyo y'olwaleero, ogenda kutya. Byonna wabikoze naye sigenda kusaasira.